nkwata bulungi. Ndi kavubuka katona yennyirira nnyo. Filter. No one like that. Daya Teresa Moti. Dear Lord. Look at someone's son. Mane kutende kwenye chitwe. Mama, today I'm here with the Spice Diana. Biri abiri mwemeka. Biri abiri mwena. Baina nagwe nawulidde agamba. Biri abiri mwena Spice Diana talinayo yadde oluyimba. Nego lwaki buli omu yayiga okwogera atandikira ku kyembadde ngenda okwogera. Waliwo omuvubuka gwe nalaba. Ali eyo London alina ka podcast. Naye yayiga okwogera bambi natandikira ku. Naye yena muwa. Olimba. Eyo yena muwa. Kati waliwo by the way nzika nkubulye Diana for your brand nsobola ofiirawo ko. Kubanga nze sanga naye abamu tobafiirako aladi. Era anti kati olaba Diana omuntu bw'agamba nti Spice Diana guno omwaka talina luyimba yakoma okuyimba ku regular yakoma okuyimba neŋŋamba era ndani bakututte kuyimba oldies wabadde ogenze mu kikadde ozambe twayimbye enkudi nayimbye zize nati kambuze obaddamu kyabo mbu tolina luyimba sirina era munnange kakole nnyo nfune tulaba tufune tukole nnyo tufune oluyimba nopakolabo ate ne bona kati singa kale singa oyimba kati ozambe yandiyiseewa naye bw'owumuzaamu oluusi people don't know nze nagamba ne mala emyaka ena nga siyimba agenda kuba banjogerako ngenda kuba nga ndi booked ngenda kuba nga ndi kaddemu emyaka egi nga siyimba ne bw'omala emyaka emeka egi nga sina hits they should know nja kubaawo nga surviving ate banjogereko wapaka nga sina gwe ngambye nti njogeraako nga kibakakatako naawe bikutuukako ekitegeeza abo aboogerawo. Of course, I mean, tuli ku social media, but what I'm saying is, inti lwaki olowooza omuntu aba ayogera ku nze tayogera ku mulala. Kati kamuze bana abaku jakoma okunjogerako nze mba nkola. Kati katugeze olwaleero olina comedy store. Olina ne tour z'obadde okola. Kati aba bakubookinga oba ogenda yimba oldies oba ogenda yimba kikadde. Nyimba za enkudi ozambe za papa research ngatamwao Bobi Wine nyimba mwao mama Irina Matovu anange chemba nenga atayina nyimba lwaki bamubookinga ngekigulu kipako kisawa tete sichayimba nnyo mubala baida pozinga njoga nenze ndi wabisawa kati nenyimbira abantu enyimba z'abalala bazze kusasula kulasa nayo kiwulirika kityanga gwe buli kaseera gwayogerwako kiwulirika kitya kyabule kyokukati byenkulidde mu myaka 10 nga bibyo ate nze Spice nze ndikambasannyalaze abala bona battery zaggwako balina okucharginga mama abala bona battery zaggwako nze ne bw'ojja mu kivulu nga twaze bayimbi 5 n'ojja n'ogamba nti Spice yayimbye bubi naye ng'oyogedde ku nze nzawumba nkola nga balala teboogeddeko kitegeeza nze gw'olabyeko highlights manyi bata highlights ebyo nno ate waliwo nabaketi sajja ku TikTok awo nga kigamba Spice ayogera nnyo alinga okumizigo yakulira ku mizigo yeeza nakulira ku mizigo enankulabye kyevula bamanyi okwogera nsobola okwogera kuze njogera nja ku kigambo kyange bamuyise uptown ekyakimanye ali awo gaali mukulukulu musajja mukulu ayogera nga n'engeregeze zijja mu webulaayawajirize ndowooza weeyo ali eyo ndowooza yagamba atya yagamba mbuyanda ba UK simanyanga obana mbunjogera nnyo simanya tantegera naye nga musajja mukulu bwayogera emisi wajirize bwe gitya nengamba laba nno tamanyi nti nze nakulira ku mizigo nankula gibangako n'emizigo naye obuzigo enzigotta kati omwana w'enzigotta what do you expect from me I stand for myself ate ndya ku kigambo kyange bikuluma nebiki bye boogera kisi nze nangeze empirise noonya nakudda mu gym kati in my coach. I'm booked. I'm working. Ndia nebaka. Ana nikuluzi wali wano kuchido. Ayogedde omuyimbi w'eggwanga kakati ebisigadde mbirinde mawulire gaffe agesigika ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lero tuli comedy store.
tubadde actually yes katana okusaba nokebaza abantu na jembadde matete matanga bukunda something obadde oyimbirayo bantu Chibale mukwano bona mbebaza and then ngenda mutu endala from Friday muyimbi yagwa bannange anyway walala yeah you can check on my social media handle katulalo liwa fani bange lero ndi comment store bova comedy store dewa enchana video shoot then ngendezireyo mutu anazewo mulamu just for a day bale ne yongereyo nchikube omalole ete muruke nja atunyige yagala katikola bidala ngena leta hey nyonyi Spice Airways wali kitazoka musigo no choyino mbanya kati kino kyo bakitegedde akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi